Olwaleero ekibiina kya NRM kyeganye bonna abakola bino era ssaabawandiisi wakyo Justin Kasule Lumumba alagidde poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe okukwata era baggalire oyo yenna anaakuba enkuŋŋaana kabe wa NRM ng'ekitali ekyo DPC w'ekitundu olukuŋŋaana mwe lukubiddwa yateekeddwa okuvunaanibwa obutereevu ku nsobi eyo. Tewali ali waggulu wa tteeka kabe minisita kabe nze secretary general tewali ali waggulu w'amateeka mubakwate muleme kubira abantu kunyigira abantu maaso buli gye mukoma okunyigira abantu amaaso obulwadde gye bukome okweyongera twagala abantu babeerewo nga balamu. NRM ffe tulina okuba ekyokulabirako naye kyenjagala mumanye nti buli ali eyo ng'amenya amateeka ne bw'aba ayambadde yero ne bw'aba NRM ate tekitegeeza nti buli ayambala yero aba wa NRM. Bannange mubakwate bwe mutaabakwate mwe ba DPC kati mwe gavumenti bebeekwata. Ono okwogera bino abadde ayanjula enteekateeka ey'okulonda olukiiko olufuzi olw'ekibiina olutuulwako abantu 9 okuli ssentebe w'ekibiina n'omumyuka we akiikirira abakyala ku SEEK abamyuka ba ssentebe mu mabendo b'endagakola eggwanga. Okwata bendera ya NRM ku bwa pulezidenti abantu abaagala okwesimbawo ku bukulembeze bw'ekibiina anaabeera chairman wa NRM omumyuka asooka omumyuka wa chairman owokubiri omukyala. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno bonna abavuganya ku bifo bino bakuŋŋaanira ku kitebe ky'ekibiina buli omu yeekuutire kadingidi eri abalonzi ng'ali butereevu ku mikutu gy'amawulire olwo abakiise beesalirewo gwe banaalonda ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. 9 asobole okuwulirisa rediyo giwulire asobole okulaba TV girabe ng'abantu bayimiridde wano batubuulira ensonga lwaki bali yagadde okukulembera NRM kipya ki kye baleeta. Tebagenda kubaawo kozesa lulimi lutyoboola mirembe na kitiibwa kya muntu yenna. Okwawukana kuno okulonda okuzze kubaawo mu kibiina kya NRM okukolebwa e Namboole okw'omulundi guno kwakubeera ku zi disitulikiti wakati mu kwerinda ekirwadde ki COVID-19 so si mu kisaawe nga bwe guzze gubeera. Ojja ku disitulikiti we tunaaba tulonze teri kutuula olina kutuuka ng'ekikuleese kulonda olumala okulonda ng'ogenda ku tenti esembayo nga bakuwa ssente ze ez'emmere nga bakuwa ssente zo eza boodi ekuleese ng'oddayo awaka teri kutuula awo. Tetwagala mubeere awo mutuule awo mubeere bangi ekigendererwa kulaba nti tetwagala wabeere lukuŋŋaana kuba namba gye baatuwadde entono so ojja kulonda olumala okulonda ng'otambula ng'ogenda. Wabaddewo amawulire agazigabungeesebwa nga ssentebe w'ekibiina kino era nga ye mukulembeze w'eggwanga bwe yabadde aperereza abavuganya ku kifo ky'omumyuka we okuva mu lwokaano baleke Alhaji Moses Kigongo wabula Lumumba binabisambazze. Talina muntu yenna gwe yagambako nti ggiramu gundi erinnya kuba njagala mujjukire ne ba candidates abeesimbyewo ku bifo by'enjawulo ng'oggyeko bano bamemba ba SEEK be baaliyo mu lukiiko abalala tebaaliyo so ebyo byonna bya wolokoso eyabibawandiikidde abibagambye agenda ababuuze gyabijje tebyabaddeyo. Nampima Elizabeth, Kitanda Ronald, Top TV, Agocha.